Asira nnyo abantu abalowooza nti Joseph Kabuleeta bamusibye ku misango egigambibwa nti yasosola Abanyarwanda abali mu Uganda. Omanyi ono Museveni ne mutabani we bwe batulaba nga bamu tuli baddugavu nga tuliko n'amatu, batulaba ng'embizzi, that's why bayaayaana nnyo, batusale ku Good Friday batulye omuchomo. Ebiseera ebisinga batulimba nga mbizzi, kyova olaba ebiseera ebisinga batulunda ng'embizzi. Joseph Kabuleeta temunnamusibako, muterese mutereke mu tterekero lyammwe ery'obulimba oluvannyuma lw'okumuwa ssente azannye omuzannyo bwe guti. Ffenna tukimanyidde ddala bulungi ti muganda waffe Jakana Nadduli baamuwa butwa abasajja abo ku bigambibwa nti yali asusse okukolokota eggwanga lyabwe ery'Abanyarwanda, n'okubigambibwa nti yali asusse okubajjukiza ti temuli Bannayuganda, muli Banyarwanda, era ekibonerezo kye baamusalira kyakumuwa butwa aveewo. Era bwe twali mu kuziika nakyogera lunyengo omusezi agula essowaani ti ekisajjakana Nadduli bubadde butwa. Omusumaali ogwo bwe gwabayingira ne bayiiya kwe kukwata Joseph Kabuleeta ku misango gye gimu egifaanana n'egyajjakana Nadduli, naye ate Joseph Kabuleeta yagenda kukomawo nga mulamu okulifyutinga kiri oba okujabulula kiri kye twayogera ti Jakana Nadduli baamuwa obutwa. Bajja kugamba bonna baali ku misango gye gimu, lwaki ono akomyewo mulamu oli ye yafa? Ekitegeeza okufa kw'oli zaali nteekateeka za Mungu nti bo si be baamutta. Yoweri Kaguta Museveni ne litabani lyo njagala okubategeezaako eno generation temusobola kugiwuddisa. Era Joseph Kabuleeta yonna gy'oli vaayo kagobako kasita ssente waziridde, naye ku ffe tekuli agenda kugamba nti free Joseph Kabuleeta. Oli mu muzannyo ogw'okubuzaabuza ensi ku nfa ya muganda waffe Jakana Nadduli.